Omukyala yakuwadde pocket money yagambye tukulekereyo. Yagambye tukulekereyo ezzike zijja kuyambako nga ka pocket money obeemu awe. Nonya mukyala nanjagalako gane bwemba siriwa nanjogerako kagacha katosa nasalirako anazuku kama tobi nasabirako weraba bambi nganza kukola weraba Udamu weraba Wakawulidde Ana walona aba wagize balaka wakawulidde Bakaita weraba Banaye mbasaba mugobere muganda wange Lover Bowy. Bakaye mu following kyogere ng'olisi Following muganda wange Lover Bowy. Nange mujja kusangayo TikTok Nakafu ya nakawele. Bagenda kusanga ku TikTok yani Ya Lover Bowy. Aina 100%. Ka voice keko. Akayimbo kakutte. Soko sebera tuyimbiremu. Sembera wano dobozi nzaina microphone tebakuwulira. Bagenda kukola wera. Sembera na ngate babade. Sembera wano. Musembeza microphone. Kukola wera ba. Tibabi wera ba. Bambi ogeza kukola wera ba. Kakoledde. Nina kanonya mwana. Akayimba. Doktani? Wewe. Olikiri ya mwana saininga. Kakoledde. Banaye neyanza kwacha singo kwebaza. Mwebale kumbererawo. Mwebale kufuka bazadde bange. Neyanza gebyonna bye mumpadde bye munkoledde. Neyanziza. Fete tusiima. Naye mukolera lwa Katonda. Ako kamanyi bulijjo. Nkamanyi. Neyanza. Abantu ng'abantu emitima gy'abantu lwesi tegisiima. Naye buli okola nkola ku lwa Katonda. Alhamdulillah rabbil alamin. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7-9-6-9-7-29 oba noti 7-8-29-52-155. Kale nze Sonko Muhammad tuli mu bitundu bya Nansana Uganda oluvannyuma lwa program gye twasembyeyo kola ya Nakafu. Tulina omu ku balabi baffe abalabe ekyabadde kigenda mu maaso era nankontaktinga nantegeeza nti mu byonna byawulidde Nakafu byayogerako ayogedde ku kyokuba nti ebyokulya pampa z'omwana ate nga Nakafu gye buvuddeko yatandika okugenda okukola gym. So omuntu ogenda tandika okuba nga okola gym wetaaga okuba nga olya nnyo ate nga ebyokulya bibadde bitono. So ne wabaawo omukyalo omu yankontaktinze kuba mitala mayanja nga tulina okujja tukima ebintu bino Nansana Uganda ebyokulya tubitwalire Nakafu era yakutteko ne mu nsawo nabaawo ka pocket money katwadde katugenda obba nga tumuwa ezzike kitegeera. So wano tulinawo kilo ez'omuceero baziri 25 kasawo kaweerako. Tulinawo wano ebijjanyi sukaali mungi. Allahu akbar. Zaka ziringanga oba kilo nazo banga 25 plus kuba kino kitundu kya kilo 10 kye batuwadde ekya sukaali. Baby asobole okubanga afuna ku byokulya manyawo ebyokunywa. Wano waliwo akasawo kaakano bapimidde ekijanjaalo kino kye bayita oba ekyamasavu ekijanjaalo. Tulinawo n'obuwunga wano kilo eziwererako ddala zirabika ziringanga kilo nga 10 ez'obuwunga basobole okutabula obuugi banywe. So side eno we tutambula bwe tuti waliwo ebintu ebirala wano. Box ya White Star, this is sabuni White Star. Wano waliwo ebipaketi bya bute ebiwerako 1, 2, 3, 4, 5 kyabiko bebeera kilo lita emu emusozi lita 5. Tulinawo soft care baby diaper gold pamper ezo. Alhamdulillah rabbil alamin. Twebaza Mukama Katonda olw'abantu mwena gye mbeera muli ne mutulaba ne mbaako kye muyamba ku muntu wa bulijjo.
abantu abamu tuba n'ebizibu ebyenjalo biba bitutawaanya ne ebiseera ebisinga obungi oba ng'olina omuntu gwoba oyambyeko oba osaddaasa ojalaba Katonda ye asinga omumanya mu mutima gwo ng'alina kyaba akuyambako. Tuli basiraamu abamu n'obusiraamu tero gamba gabisa ddyo nekkono ereme kumanya nti ogabye. Kyala tuwadde ebintu bino tetusobola na kumwogerako linnya lye era takyetaaga wadde n'akamu. Ye yalabye puroguramu g'omundi gw'osooka okuba nga atulaba n'abako kyeyapiikinze ekyo. So tusaba Mukama Katonda Nakafu twatandika naye okuva emabega Katonda abeere nga tuteeramu essaala bibeere nga bitambula bulungi. So mundabira wano tugenda bate nga tusimbula okuva Enansa Naganda tubeera ate nga twolekera okuba nga tuddayo ebweyogerere manya kireka banda Nakafu abeere nga ataafuna ebintu bye. Ndina enjo ne Marina wano ku kamera n'enyongera obbajukiza nti gwakoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda tuyamba otambule naffe lwotambula naffe tuna transport atuyambako ne tugula amafuta ne tusobola okutuuka ku bannaffe abeetaaga okutuukako. Abantu abamu lwawo oluusi okubalaba nga transport nga yakalubye nga yaganye naye bw'otambula naffe tutetenkanya akasente bw'otambula naffe ntukutambuza okuva ku kisawo okutuuka ewamu ewaka automatically oba omaze okudonatinga abadde tebakimanyi kyo nkibagamba kasi otambula naffe omaze okudonatinga because tulina akasente ke tujjamu akatonotono ne katuyambako kubanga ate tufisa amafuta nituuka ku bantu baffe abeetaaga okuba nga tubalaga ne mumanya nakyo ekiba kikola kiba kigenda mu maaso. Toyanze nnyo toyanzenge omulabi waffe yalabye bino era bigenda banga bituuka safely era nvuga tuva wano tugenda wa Nakafu abeere nga receivinga ebintu bye alhamdulillah rabbil alamin. Betty's Touch ne Beauty Studio abasangibwa e Buloba ku nsonga y'okunyirira that is makeup kutimba ku mukolo gwo okusayiringa nviiri okuyigiriza n'ebirala bwe bityo. Betty's Touch and Beauty Studio Suplex Gym basangibwa bweyogerere Kirinnya Kavule ku luguudo luyitamu nga ludda ebukasa jimu oba kana gyosooka okusanga kuli jimu ya Suplex Gym. Sooka twalina Nakafu ebintu bye bino ate tumulabe nga ataasanyuka kuba bijja mutambuzako okumala akaseera inshallah taala. Kale katweyongere mu maaso era nina kulya nnyo genda mugye jimu oyagala kukola mubiri oyagala kukola nnyo kiki lwaki oyagala kuba twakuwa gundi ya jimu wagamba banaye muludde nawo jimu kikyo singa kugyetaaza nyashi agala kukola nyashi wagambe tuwatumeza programu wona kuyimbiramu akayimba kati kakamusabe alina akayimba mubuuyo mubuuze nga akayimba bakayita batya akunnyonnyole buli kimu kyonna kayimba bakayita batya tunyonnyole ne weemoolamoola dasiri kwemola fana kibaali okay musaba akuyimbiremu akayimba saba tuyimbiramu kalike yayimba luliera simanyi aba alinayo akapya nakaka tuyimba aba alinaako ayimba atuyimbire kalize kanyumira atuyimbi sabule embaga omundo omutima gumanja nguterese banga gunyanga kyenyanja buli lunaku lavu yoje nkuŋŋaanya era bwonkyawo bundise wakati mu nnyanja kululunze sitya basawo bakinansi mukwano kaddansi mpumeranga nanansi katugeze nga nvudde mbulamu bwensi bwembeera sinabuva musabayo kacyansi nze noonya mukyala nanjagalako nga ne bwemba siriwa nanjogerako kagaca katoosa nasalirako anazuukuka matubi nasabirako weraba bambi ngenze kukola weraba uddamu weraba bakawulidde waliwo naabo bagize ebbala bakawulidde weraba mwekola nsagikwata tuyimbire muyimbe mukola sabe bagimba weraba bambi ngenze kukola weraba weraba ngenze kukola bambi weraba ayimba batya damu okukola eno yimba mutulire weraba bambi ngenze kukola weraba ngenze kukola weraba abantu bagambe bafollowing Dr Lover Bowy ku TikTok ku YouTube ku Facebook ne wala bagambe mumufollowing Dr Lover Bowy abantu bagambe nti banaye kugola boti bagambe banaye no brother wange bamita Dr Lover Bowy mumufollowing gamba abantu nti bannange ono brother wange mupya bamita Dr Lover Bowy mbasaba mu following ku TikTok ate nange mugenda kunsanga ngayo ku TikTok ye banaye mbasaba mugobere muganda wange Lover Bowy bagambe mu following kyogere ngoli following muganda wange
Lover Boy. Nange mujja kusangayo TikTok Nakafu Lydia nakawele. Bagenda kusanga ku TikTok yani? Ya Lover Boy. Nga bonaye bolindo fune simu yange. Ate nga nkimanyi bagiina eri mu kkubo ejja. Simu ejja? Ejja. Onamukolyangayo bu challenge? Njabu mukoleranga. Aina 100%. Akayimba okakutte? Soko sebera tuyimbiremu. Sembera wano dobozi nzaina microphone tebakuwulira. Sembera na ngate babade. Sembera wano. Musembeza microphone. Baby welaba. Bambi ogeza kukola welaba. Kakoledde. Nina kanonya mwana. Akayimba. Doktani? Wewe. Olikiriya mwana sayininga. Kakoledde. Wano mwami no kukolera kuba yaganyu. Wange bintu ebimu ebyange nze mbikolanga samoya naye balimu kati ni kiri ku mulembe gwa digital kati TikTok. Ekintu kimu kye tukola ekintu omwami kyakoze ayimbye bulungi naye deni madamu ye abadde nga atamulaze mukwano naye nga kibaddeyo oli bamugamba bebi ngenze kukola oli namugamba naye ogenze kukola weeraba deni basangagane oba gwaba muyimbya mutwe abayinza obatati agwano kumpi neiba nedda neiba ono sijja muyimbira deni nange nyinayo ebintu byange saagala nnyo ate tukwatagane nyinayo ebintu byange saagala tukwatagane kale bagamba ebirungi biggwa byokya most of the times tuyinza obutosoka olunaku olwaleero so nze Sonko Muhammad olina obugambo bwotuwaayo bwotusiibuzaayo bonna bantuddamu yongere bafanizi webalize bafanizi abalaba bakuyamba from the start eri babagambe nti kati wetutunudde tugenda mu business banaye neyanza kuba kyesinga okwebaza mwebale kumbeererawo mwebale kufuuka bazadde bange neyanza ge byonna bye mumpadde bye munkoledde neyanziza ffe tetusiima naye mukolera lwa Katonda. Ako kamanyi bulijjo. Nkamanyi. Neyanza. Abantu ng'abantu emitima gy'abantu lwesi tegisiima. Naye buli okola nkola ku lwa Katonda. Alhamdulillah rabbil alamin. Amina. Olina kyotugambayo? Nsembayo nga neebaza jjajja. Jjajja ono Jjajja weebale kukuuma muganda wange. Wengere eno. Weebale kukuuma muganda wange, weebale kubeerawo. Weebale nnyo okumukuuma. Nammwe mwebale kujja era nammwe mwebale kutuyamba mu byonna bye mutukoledde. Era mwebale kumulabirira ono omwana. N'ezzadde lyaffe nalyo nga kweriri. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale bannaye nsaba Mukama Katonda addize oba yongere okuyamba n'okugaziiriza abantu mwenna buli omwana kyatoola okuba nga tubaako omuntu gwe tudduukirira sayidi eno. Empeera yesinga okuba enene mbadde nga tanyu kibagamba eri wa Katonda toyamba tulwakuba oyamba muntu oyo ne lwamba ku wa Katonda najaba nga kugaziiriza kubeeyogeddeko ki ekitazze wano sabbuuni w'omwana n'ebizigo naki n'ebirala ne omo naye nkubanja naye omukyala yakuwadde pocket money yagambye tukulekereyo tukulekereyo ezzike zijja kukuyambako nga ka pocket money obeemu awe kati nga tulinda Madam Jennifer naye ina plan ezizaawo ze yabadde ngambako awo ne katongera okubanga tumuyira tulabe kye kigenda okubanga kikola ki atuddako ezo eryo zike emitwalo 5 yagambye tukokyeyayo emitwalo 5 so kyekyo nze Sonko Muhammad nyongera okujukiza Babeti's Touch ne Peter Studio basangibwe puluba ku nsonga y'okunyirira Suplex Gym bweyogerere Kirinnya Kavule ng'oyambuka ku berigende Bukasa kaline soka waggulu buli kyuma ekyomanyi kikozesebwa mu gym weekiri koma mu ggwanga laffe erya Uganda atambula naffe airport pickups tujja kubanga tukutuusa bulungi nnyo kyemanyi teri kisigadde mu mmotoka kikyo byebyo bwe bityo nga bwe bizze bikozese bulungi bijja kutambuzaako blaka kale nze Sonko Muhammad mbeere
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 7 8 29 52 155.